أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ثم الصلاة والسلام على من جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وهو نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسانه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما تنا مجفو قوي الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أجاتوا وانغاززا ناتتيك موابو أبachali abalamu abantu bangi balwadde ate abantu bangi Allah subhanahu wa ta'ala abajjuludde naye Uganda beera mpuliriza obanga okyali mulamu ng'okyasobola okundaba ku lutimbe luno gaggadde olwa GTV kisaanye tumwebaze nti alhamdulillahi rabbil alamin okusaasira n'emirembe bidde eri nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabbi waffe Muhammad eyajja n'eddiini eno ekkula busiraamu. Amanya nze Shk Murshid Busuulwa kastonda ba ku TV yo ate mba nnyingiddewo n'ebirungi by'obusiraamu wano ku lutimbe gaggadde olwa GTV. Muli babbeeyi nnyo mwenna ababeera ku lutimbe luno nga mutulaba nammwe mutuzzaamu amaanyi okuba nti nno ate tweyongera amaanyi okujja entakera okuba nti nno tubasisinkana nga muli balamu ne mubeera nga tubasomesa. Tusaba mweyongere okutulaba mweyongere okulaba olutimbe luno gaggadde ate temukoma kutulaba mwenna balina zi bizinesi ez'enjawulo. Tubasaba mutuwagire mu mbeera ey'enjawulo muleete bizinesi zammwe tuzikube abantu mu maaso bazitegeere bazirabe kuba kati luno lutimbe olulabibwa ensi yonna. Nze Shk Murshid Busuulwa pulezidenti wa Kigolooba Mataali Group Limited. Tukyagendera ddala mu maaso ne Fadailul Ikhlas luli twatandika tulaba ebirungi ebiri mu busiraamu ng'era tuli ku kirungi ekyokubiri kitunaatera okumaliriza nti al islaamu diinul ikhlas obusiraamu ddiini ya kutukuza mirimu kuba nti emirimu gye tukola tugikolera Allahu subhanahu wa ta'ala tugikolera Allah subhanahu wa ta'ala. Twalaba ikhlas kyeki ne tujja nga tubiraba mpola mpola ne tutuuka ku fadailul ikhlas ebirungi bye tufuna ng'omuntu ebirungi kibyofuna ng'okoze ku emirimu kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lero insha Allah tukimaliriza naye nga sinaba kugenda ku fadailu endala kuba luli twalabayo nnya olwa tugenda laba ey'okutaano n'ey'omukaaga n'ey'omusanvu biidhnillahi ta'ala. Mukkirize nange nga ate eddoboozi lyange kwa okujjukiza mwenna abatulaba okukubiriza mwenna abali ku lutimbe luno gaggadde olwa GTV tibannange tongere okukerwa bino ebintu wammanga nga bibiri bisatu. Sookera ddala tugondera abakulembeze baffe mu mbeera eno ey'akazigizigi gye tulimu ey'okwetangira COVID-19. Bannange obusiraamu bubaagala muli balamu obusiraamu bwagala abantu nga balamu obusiraamu tebugenda kutambula nga mufudde mwenna wabula kye tulina okukola tubeere nga tubeera abawulize eri abatukulembera bagambye naaba mu ngalo tolina kyovaako bagambye yambala masiki yesu oyinza okugamba gwatugamba nga tojja eyange enjijjeeko bujja kuba wano wendi ndimu kumpi bw'omu mu studio naye kati oli mu lujjudde lw'abantu oganya okuteekako masiki. Bannange okwetangira kusinga okuwonya okugema kusinga okuwonya. Kola buli kimu kyonna ky'osobola okukola oba okuziika mulimu oli agamba nti nina okugenda okuziika naye nga gwagenda okuziika just mukwano gwe yes obulumi bubeerawo era tetubagaanangako kuziika naye bagambye nti ekirwadde kikwatira nnyo mu nkuyanja y'abantu kyekikutwalayo musabirire ewaka okuziika fardul kifaya abaliyo abataano 10 bajja kukumalira 2 be bagamba batubeere nga tugezaako okwetangira kubanga onoomanya nti covid gyali oyinza okwagala okutandika okuteeka bye bagamba mu nkola nga it's too late. Lwaki ng'oli mu ICU oyina osasula emitwalo 5 okudda waggulu nga ne famire yo weebanga yeesonzesonze nga tesobola kwegamba kuwanirira kubeera mu ICU kumala wiiki nnamba naye oba osobodde okwetangira mukole abakugu bye bagamba
mukole edduyiro, mukole byonna. Ekikulu kya byonna nze mbakubiriza kubeera bawulize eri abatutwala, eri abakulembeze abatutwala n'eri abakugu ba dokita bye batugamba, tusobole okwetangira COVID-19. Otherwise bwebona kukwatako ojja labanga sagala tubeere tudde mu bya senga, senga nakola kino, senga nayambala masiki, senga nakola bwenti. Senga abatakyakugasa. Ekikulu kya byonna okyayina chance oba okyagirina gikozese kati. Masiki gyambale, sanitizinga, naaba engalo buli wootuuka, buli wamu. Kati okunaaba engalo kyalibadde ng'omuntu tebakyatukubiriza natukubiriza, nga kyatuyingira dda mu mitima gyaffe nti buli wentuuka ngalo. By the way, senga ffe tubanja, senga ffe tubanyi nti buli wootuuka ng'ogamba amazzi galiwa, nga kubanga bakitusomeresezza ebbanga ddene. Tugezeeko okwetangira obulwadde bwa COVID. Ekyokubiri n'okwesabira ennyo. Kusaba kyekimu Allah kyayinza okusinziirako n'atugirawo ekirwadde kino. Buli omusaba saba bannange, tusabe Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga atugirawo obulwadde buno. N'ekyokusatu tulikirabako eyo mu maaso, tutongoose tukyuse mu nneeyisa yaffe ng'abantu. Abantu tuli mu kaseera kakezesebwa kazigizigi, naye abantu tukyabba bannaffe. Abantu tukyakola ebintu ebikyafu ebyongera ate Allah ebimwongerako obusungu. Kati ebyo byonna bye tukola bima kasabati aidina, bye tukola n'emikono gyaffe byebimu Allah kwasinziriro. Tubonereza n'ekimunga ku bino ebibonerezo byolaba ekya COVID-19. Naye we tuneerongoosa twenenyeze Allah, tulongoose insha Allahu ta'ala. Allah ajja tusaasira ekirwadde akijjewo, kubanga huwa waliyu dhalika, yalina obusobozi ku nsonga eyo. Nga tumaze okwetukuza, tumaze okwetereza naffe ffennyini, naye ebikolebwa olwaleero ne obanga kibafaanaganako omuzadde ng'awadde abaana punishment, naye n'olabanga punishment gy'obawadde tebanyi kwegamba bali free, basigadde bakolanga bulijjo bye bakola, bongedde kwedibaga, naawe oyongera okumyumyula. Kakati twekubemu mu mutima buli omu kyakola. Ababbi tukendeeza obubbi, abatambuze tukendeeza obutambuze. Kwega buli omu kyakola ky'omanyi nti nno kikyamu, kubanga buli omu amanyi nti kino wenkikola kikyamu. Beera ng'okikendeeza, sinakindi okirekere ddala. We tunaakikola we tuba abantu 10 nga ffenna tubadde twedibaze, naye 8 ne kirongoosa, oba ne wegaba 5, kubanga Allah huwa rahim, huwa rahman rahim. Allah ajja tusaasira atugirewo olumbulege luno oluta abantu. Otunulira abantu nga bafa obuvidiyo obusheyalingibwa ku social media, n'owulira nti mu butuufu embeera si eya bulijjo. Tugamba nti bulijjo abantu badde tebafa, abantu babadde bafa, naye ate kati ate enfa gye bafaamu ya bulumi, ya kazigizigi, ya mbeera nzibu nnyo. Nabwe kityo tusabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala yagadde tandike n'ensonga eyo, kuba yeetambula kati olwaleero. Mwenna abanfolowinga abatambula nange ku GTV, abateerabira programu eno ey'obulungi by'obusiraamu, mbeera neeryazaamaanyizaawe. Sibajjukiza kuteeka mu nkola bitukubiriza bakama baffe abakulembeze. Tugezeeko insha Allahu ta'ala. Kye tutandika nakyo mu birungi ebirala ebiri mu kukola emirimu ku lwa Allah, al ikhlas, era okukola emirimu ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala ne tugitukuza ku lulwe. Tariqatu nasr, kubo eriviira, kubo lya nasru kutaasibwa, kubo eryokutaasibwa. Wal intisaru ala al adai, n'okubeera nti nno Allah so atutaasa, oba n'obeera nti okutaasibwa okuva eri abalabe baffe. Allah atutaasa kubo kasita okola omulimu ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, oba okutte kubo eryokutaasibwa n'okuba nti nno abalabe bo Allah subhanahu wa ta'ala abakutaasaako. Teriyo muntu ali mu nsi muno atalina balabe, just ennamba y'abalabe yeyawukana. Nagamba gundi oyo akuriyetinza abalabe bangi, gundi oyo yeetaddeko abalabe bangi. Kino kyokoze kigenda kukuleetera obulabe bungi, naye nga buli omu ayina abalabe be. Oyina abalabe b'omanyi, n'ogamba gundi mulabe wange, naye ate waliyo abalabe abeekwese b'otamanyi era b'otajja kumanya. Naye ng'oli ali eri akulwana nga mulabewo. Abamu tusharinga nabo buli nsonga yonna.
hatta n'omulabe wo ayinza okuba nga bbaawo gwogatta naye obuliri. Si kyekyokka ayinza okuba mukyalawo nga naye mulabe wo. Si kyekyokka bayinza okuba abaana bo. Abaana abawala bo bayinza okuba abazadde. So abalabe abo ng'oluusi tuwangaala nabo. Ate ne wabeerawo n'abalabe abalala abajjawo mu bizinensi, abajjawo olw'okumanya nti nno gundi abeera atya bw'ati no, kwegera ne batandika okulwana mu mbeera eyo mu endala. Naye obanga okola emirimu ng'ogikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, ng'ogitukuza ku lulwe, nga toliimu kabandabe, toliimu nsonga yonna, Allah akutaasa abalabe bo. Bagambye teriiyo muntu atalina balabe. N'abalabe ba bika bibiri, waliwo abalabe b'omu bantu be tutambula nabo, ate waliwo n'abalabe ab'ebitonde bye tutalaba ng'amajinni. Kati ebyo byonna byonna w'otukuza emirimu gyo ku lwa Allah, n'ogikola ku lulwe n'ogitukuza, Allah agenda kukuggyirawo abalabe ab'olwatu awalan, ate n'abo abeekwese b'otamanyi. Allah abeere nga abakutaasaako, Allah abeere nga tebakutuusaako bulabe bwonna, naye ng'ensonga eva kuki? Kukola mirimu ku lulwe. Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza mu suratu al-Anfal kuva ku aya eyanamu 5 paka ku aya eyanamu 7. Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza n'atugamba, ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza abasiraamu, idha laqitum fi'atan, we mubanga musisinkanye abalabe bammwe, fathbutu, ekisookera ddala fathbutu, mubeere nga muba banywevu, munywere. We muba musisinkanye a'daikum, abalabe bammwe, luyinza okubeera olutalo, luyinza okubeera ki, naye ekikulu nti osisinkanye mulabe wo yenna, omulabe wo. Allah atugambye fathbutu, beera ng'onywera. Si kyekyokka, wadhkuru llaha kathira, ekyokubiri fadhkuru llaha kathira, tendereza nnyo Allah subhanahu wa ta'ala. Mu kaseera w'osisinkanye omulabe, beera ng'osisinkana nnyo Allah subhanahu, beera ng'omutendereza nnyo Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tuflihun. Onooba obikoze ebyo, Allah ajja kukutaasa, ajja kukuwonya. Kati olwaleero aya eno etuukira ddala ky'omulabe waffe gwe tulina mu ggwanga. Allahu akbar. Sinakindi asukka ne mu ggwanga lyattu Uganda, n'agenda n'abuutikira ensi yonna yonna COVID-19. Oyo mulabe waffe. Kirizagaana oyo mulabe, kubanga olwaleero ffe mbagambye ndi wa Kigolooba Mataali Group Limited, era emikolo gyammwe mubadde mugimpa n'engikola embaga kwanjula, nga mbeerayo buli weekend, nga mbeera bize. Kati olwaleero olw'okuba mulabe waffe, ebyo baabiggadde bakama baffe. Si kyekyokka, abaana bammwe bakomyewo ewaka feezo ey'okubiri. Abaana bye beekola ewaka, abazadde tebamu temubusiiba waka. N'abamu be basaze ku mirimu nga bizinesi zaggaddwawo, muzibe onogamba bano be baana bange benzaala bulijjo, naye nga wallahi be babo bye bakola, naye bali waka. Obadde osobola bakomako, obadde osobola bakuumira ku ssomero, ne baba wegabeera amasomero ag'eddiini ne gabeera nga tubasomesa eddiini zaabwe. Sifuddeeyo ku ddiini ki, naye nga babeera mu masomero ag'eddiini ne basaala ne basaba n'ebirala, kati bali waka. Si kyekyokka, amasinzizo gye tuddukira ng'omuntu azitoowereddwa n'agamba kati nina kukola ki ya rabbi, nago maggale. Allahu akbar walillahi alhamdu. Nago maggale, emizikiti miggale, kyakinzigale, kati omuntu addukirewa. Kati mulabe kyasinga COVID-19. Kati Allah atutegeeza we tuba tukoze emirimu ku lulwe, Allah atutegeeza tubeere nti nno tusisinkanye omulabe, kati tumuli wakati, fathbutu, ekisooka tunywere. Embeera eno ey'akazigizigi mbakubiriza kunywera. Okunywera kwe kuliwa ng'okola ebyo byennyini nnyini ebikulagibwa okukola, bye bagamba n'onywera n'aba engalo. Nywera, beera nti nno okola dduyiro, weetangira enkuŋŋaana ezitali za buvunaanyizibwa. Nywera, kubanga embeera gye tugendamu si nnyangu, ne gye tulimu olwaleero. Ale bannasayansi batukubiriza, baba tugamba abakola sayansi, bakemisitis abo abakola, ne bagamba buli kye bayita virus
zijjira mu waves wave yasooka mwagira wakati eno wave yakubiri batukakasizza nze abamu ku benjogera ne batugamba ate mulinde waliyo ne wave eyokusatu kubanga ye virus ejja yeeyubula ate virus esobola kuva mu bantu negenda mu birime kati watyanga n'ebirime byonna kasooli waffe yenna ayingiddemu covid-19 kisoboka kuba virus. So Allah atugambye tuba tusinkanye omulabe fathbutu tunywere bannange munywere. Okunywera kitegeeza ebintu bingi nnyo, kitegeeza okuleka ebyokwejalabya bye tubaddeko, kitegeeza ebintu bingi. Tokyakola ki kwata bulu akasente kakwate nga okwegamba nga okegendereza. Abaana ke kaseera obagambe nti amatooke n'omuceere mere nnungi naye n'akawunga muyina okukayiga okukalya kuba mbeera yakazigizigi. Fathbutu banywere. Adde njogera ne maama wange naye gagamba yagenze n'ashoppinga naye gamba ffe akawunga n'ebijanjalo tetubyagala, ayagala akoleki. N'Abaganda bagamba mmere embi terumya njala. Ke kaseera kana ak'okunywera okweteekateeka. Si kyekyokka, wadhkuru llaha kathiira, tugatteko okutendereza ennyo Allah subhanahu wa ta'ala. Naye tuli mu kaseera kakazigizigi naye ng'omuntu tafaayo kuswala, tafaayo kubeera nti natendereza Allah. Qur'ani kyekiseera kuba abasinga muli waka kyekiseera muzikubeko enfuufu. Kale olunaku somayo ne weziba aya 2 twogere nnyo ebigambo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah allahu akbar hasbi allahu wa ni'mal wakil la hawla wala quwwata illa billah. Adhikari tuziyitirize nnyo kuba ke kaseera ke tulimu. Wetunaaba ebyo tubikoze Allah ajja beera nga atuvuunusa embeera eno gye tulimu. Wa atiu llaha wa rasulahu, Allah ayogera mu maaso n'atugamba nti wa atiu llaha, tugondere nnyo Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasulahu n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wala tanaza'u, tetukayagananga, tetubojjagananga. Ebiseera bye tulimu etubeeramu ebyakazigizigi n'ebitali byakazigizigi tetweyuzaayuzanga. Fatafsharu watadhhaba rihakum, ebyo wetunaaba tubikoze ebyokwesikasika Allah ajja tujjako amaanyi gaffe. Amaanyi gaffe gajja kgenda ate nga agali awamu ge galuma ennyama. Tunaabanga mwekayagana, mutunuulire famire ezitali wamu abeesikasika olwaleero. Baba bagamba famire yali y'amaanyi naye kati buli omu ali ku lulwe. Lwaki? Lwakweyuzaayuza. N'omusiraamu wekiri tugaana okubeera obumu, tujja kweyuzaayuza. Tuneeyuzaayuza amaanyi gajja kukola ki? Gajja kugenda. Mbaka Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba nti wasbiru, ensonga yonna ebeera ebajjidde, fasbiru wasbiru, mubeere nga mugigumiikiriza. So nawano olwaleero obulwadde bwe tulimu embeera tukumiikirize. Mulimu embeera gye tutamanyiira kituufu. Omusajja teomanyirangako kubeera waka, ewaka wamenya, walina emmenya gye wamenya naddala ffe abasajja. Weekends mulimu abantu abamanyiira okubeera nti bazannya omupiira oba balabi ba mipiira, bamnamira mizannyo, naye ng'olwaleero babagambye stop. Beera ng'ogumiikirize, embeera eyo gigumiikirize. Emizikiti batugambya amugira mugiclosingako ennaku 42 ate tulabe tugumiikirize. Ewaka tewabeereka nga wamanyira kusaalira mu muzikiti, nesaalirako ewaka n'ebintu ebirala. Wasbiru, beera ng'ogumiikiriza. Inna allaha ma'a sabirin, mazima Allah abeera wamu oba ali wamu n'abagumiikiriza. We tunaagumiikiriza ebyo byonna bye tukola, Allah byonna embeera eriwo ey'akazigizigi, Allah ajja tukola ki? Allah ajja kubeera nga agitugirawo. N'atugamba Allah, wala takunu kalladhina kharaju min diyarihim, temubeeranga bano abaafuluma mu mayumba gaabwe. Wala takunu kalladhina kharaju min diyarihim, temubanga bano abaafuluma mu mayumba gaabwe. Baali bafuluma kukola ki? Nga bafuluma kgenda kulwana. Batara waria annas, naye ng'ekibafulumizza mu mayumba gaabwe okugenda mu lutalo, tebagendayo kulwa Allah, wabula
ria annas abantu babalabe nti ne gundi agenza okulwana mu jihadi fi sabilillah nono gundi naye agenza okubeera nti ne gundi awaddeyo ne gundi naye akoze kino ng'enniya zaabwe ezibakozesezza ensonga eyo kuba nti nno babawaana abantu babalabe babeerenga bakola ki babeerenga baboogerako babagumiriza babawaana wayasudduna an sabilillah si kyekyokka ne batandika okuba nga beesamba amakubo ga Allah bagateekamu omuzinzi bimaana amateeka ge tebafiiriddeeyo ng'olwaleero kitulaba bantu tetwefiiriddeeyo tuli mu kaseera yakazigizigi naye amateeka tuganya okugateeka mu nkola ga Allah subhanahu wa ta'ala nga n'erimu ku tteeka lyeri okugondera abakulembeze. Allah atugamba wa atiu llaha wa rasulahu wa ulul amri minkum, n'abo ababawa ebiragiro. Ababawa ebiragiro be baliwa pulezidenti, be baliwa badokitaazi, be baliwa bakulembeze baffe mu busiraamu, bamufti, baqaadi, bani olina bagamba nti emizikiti giggalwe, omulala agamba nga tugiggala. Lwaki tugiggala? Allah taliyo, Allah ajja tuwonya. Yes, Allah ajja tuwonya, naye nga naffe twerwanyeeko, tulina otuteekawo asbaabu. Kati abantu abafanaganako we batyo Allah bayogerako wano, wallahu bima ya'maluna muhiti, ate mukimanye nti mazima Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu era Allah bima ya'maluna muhiti, bye mukola byonna bye tukola Allah abyetoolodde era abiraba bulungi. Kikye twagaddemu mu eyo aya nti tuleme kubeera nga bali mwezo aya esatu abafuluma mu mayumba gaabwe naye ng'ekigendererwa kyabwe kulabibwa abantu nga si kuba nti bakola kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tubeere nga tukola kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ajja tujjirawo abalabe baffe, bimaana Allah ajja tulwanira entalo zaffe. Gwe kyolabanga ekinene ennyo ewa Allah kitini. Kati olwaleero akaseera ke tulimu twalibadde nga buli muntu yenna afukamira wansi ku musaalo gwe n'ayogerayo ekirungi kye yakola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, kyazza akola ku lwa Allah. Neweekyalibadde kimu mu myaka gy'olina 10, 8, 5, 3, n'ogamba ya Allah ekirwadde kino ku lw'omulimu guno gwe nakola nagukola ku lwo nga sigwagala mu bandabe, tugirewo obulwadde. Wetuweera obukadde bw'abantu 2 mu Uganda wano nga buli omu ayinayo omulimu gwe yali yakoze ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, n'asaba Allah n'agogera nga akutegeeza Allah, mbakakasa Allah aba atugirawo ekintu kino kye tulimu, obulwadde buno bwe tulimu, kubanga yabulinako obuvunaanyizibwa. Huwa waliyu dhalik. Naye omuntu abeera awo ebbanga lyamaze, kati nekubeerako ffe nga ffe abawalimu, ebbanga omaze emyaka 10 ng'osomesa abasiraamu naye nga wallahi tofulumangako mu nnyumba kugenda mu muzikiti oba ku TV oba ku radio ng'ogenze ku lwa Allah. Wabula nga ogenze kusomesa bakuwe ssente, ogenze kusomesa bategeere nti gwe asinga irimu, era abali wansi wo olira nga naawe ofaayo nnyo lyaso. Eyo aya agisomesezza bubi, mu kifo ky'omukubira akasimu nojja n'omukolako omusomo mulamba, bakuwaane bakusitule nti oyo alimul jadid, oyo yasinga Murshid okusomesa. Neekubiddeko ekifaananyi, nkikubye ekifaananyi ekyokufa baki abawalimu, nga bye bitutwala ku TV ku radio, bantu kutuwaana na kutulaba na tukolako comments na kufuna ssente. Kakati wekiba kiri mu ffe, kati ate mu abawaayo betusomesa. Waliwo omuntu nga buli kaseera abadde awaayo ssente, azimbye emizikiti naye nga takutwangayo kakadde ka nsimbi oba mutwalo gwa nsimbi ku lwa Allah. Ti ensonga eno enkutteko, bisimillah, kampeeyo omutwalo guno gukole ku kintu ekyo. Wabula nga aziwaayo mu mbeera endala bamulabe nti yasinza okuwaayo. Kyova abaso mubeera mu muzikiti ne mubeera mu muzikiti saawa tungalira tibagina bakuggalwa, n'osaba abantu ssente eddakiika 15, 2, 3, onoonya mitwalo 10.
naye nga ate bazirina. Lwaki tebawaayo ku lwa Allah? Tuwaayo mu mbeera ki? So nabwe kityo buli omu ke kaseera ajjeyo omulimu gwe yali akoze ku lwa Allah. Allah atutaaseeko omulabe gwe tulina ono owa covid. Wekaba nti nga bwe byogerwa nti bakakolera mu laboratory, Allah abaanika bigundi byabwe byonna bisaanyeewo baleme kukola ate buwuka bulala. Wekaba nga si ka laboratory nga Allah yakatuleetera buteetezo tugezesa, Allah akatuggirewo awa abakugwa eddagala lifunibwe n'ebirala ebifaanaganako ng'ebyo. Naye ng'ebyo byonna biva ku ki? Ku ikhlas. Buli omu ke kaseera yogerayo omulimu ng'oli ku musaalo gwo, ng'oli ewakaawo, ng'oli mu kkubo otambula, gambe ya Allah, kino nga nkikozenga ku lulwo nga sirina kye nnoonyaamu kirala. N'omulala ayogere kye yali akoze ku lulwe. Baganda bange aba midiya mulimu betumanyi obulungi ngagamba jangu tusomese, nekyo Allah kyali tubalaka. Ate nze sisobola kusomesa, ate nze mmagwe Murshid naawe gwasobola okusomesa, jangu n'omugamba sirina transport, agamba weetetenkanya ojje nange nja kubaawo tusomese, nze nja biteekayo. Nga bambi naye ye tofaali kyekiseera naawe abeera ku kamera ng'okikola ku lwa Allah, gambe ya Allah bino mbikola ku lulwo. Kubeera wali abakulembeza ssente zokuteeka ku TV njala emitwalo 2, oba togampadde sijja kukuteekayo. Nga nabo bwe bali nga puroguramu oyina gisasula busasuzi, naye ng'olusi space yali baddewo. Naye ne wabeerawo nali anyigiriza bambi n'agamba nze Allah ndi muwaati, nze Allah n'ayogera kyewa Allah zino eddakiika 3 essaawa eno akanjogere ne bakama bange bagiteekeyo ku lw'obusiraamu. Ekyo oba okoze ettofaali ddene nnyo ku busiraamu. Kyekiseera buli omu ayogere, kiseera buli omu alaajane. Allah atutaaseeko omulabe. Bagambye ensonga emu kyetufuna mu ikhlasi kwe kubeera nti nno tukola emirimu ku lwa Allah. Allah ajja beera nga atuggyirawo abalabe. Olwaleero omulabe gwe tulina COVID-19 yewe olwatu, ekyennaku teryamulaba, bamulaba na microscope. Kawuka buli timu temanya ali gye kava. Tukyali mu kaseera ka kazigizigi. An Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal, agamba innama yansuru Allahu hadhihi al-umma bidha'ifiha. Mazima Allah yansuru Allah atasa hadhihi al-umma, omulembe guno ku lw'obunafu bwago. Naye nga Allah agutaasa, Allah jattaasa ummeno olw'obunafu bwerina. Allah agitaasa lwa nsonga zino wammanga, bida'awatihim, na kusaba kwabwe. Allah atutaasa na kusaba kwaffe kubanga tuli banafu. Umma wetwogera ku umma wano kyebategeeza umma al-maqsudu huna al-islam, ummatul islam, nti tuli banafu muki? Tuli banafu mu nnamba. Yes, bwe mubeerawo nga muli batini muba banafu ebiseera ebisinga. Bagamba tuli billions 7 ku mwaliro gw'ensi. Abasiraamu typical Muslim society tuli 1 billion, kati 6 gonna. Kitegeeza tuli banafu mu nnamba mu nsi yonna. Ekyokubiri tuli banafu mu bintu ebirala bingi nnyo, mu byokulwanyisa, mu byaki, newe tudda mu byobukulembeze. Olwaleero pulezidenti okulonda kwawedde, naye genda obale mu paliyamenti ye Uganda tuliyo bameka, waliyo bameka ddala abasiraamu. Ojja kwekanga ng'ennamba nti ni mu paliyamenti, utunulira mu kabineti si zombi ekulemberwa pulezidenti Museveni gye yalonze, abasiraamu tuliko bameka. Era we babanga kwebali bifo bimeka ebyenkizo bye baatuwadde. Ojja kwekanga ng'ebifo byonna ebitandikiro eby'amaanyi bye twaligambye ebisalawo nga byonna tekuli musiraamu. We tuddamu eno eya shade ey'opposition nayo genda ogitunuulire, ey'emagere, naye era abasiraamu tebaliiko. We baba abawadde era bali eno era ebitasalawo. Kati ebyo byonna naye Allah mbaka sallama atugamba Allah jattaasa olw'obunafu bwaffe obwo bwe tulina mu mbeera zonna. Allah ajja tutaasa na kumusaba bida'awatihim, n'okumusaba.
So ekyokulwanyisa kye tulina nakisomesa dda wano kusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Tubeerenga tuyitiriza nnyo okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salatihim si kyekyoka n'okusaala si kyekyoka wa ikhlasihim wa huwa mahalli shahid. N'okubeera nti nno tukola emirimu nga tugikola ku lwa Allah. Ebyo ebintu bisatu we tunaabikola Allah ajja tutaasa. Allah ajja tutaasa. Allah ajja tutaasa. So we tukola emirimu ku lwa Allah ne tugitukuza ku lulwe Allah ajja kubeera nga atutaasa. Rawahu an-Nasa'i wa sahahahu Alban. Hadith eri mu Nasa'i ngera Sheikh Alban yabeera nga yagiswahaha. Ekirala kye tufuna mu kukola emirimu ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala al-ikhlasu munajatu min idlali shaytan wa ighwa'ihi. Ikhlas okutukuza emirimu ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala kituwonye okubanga tubula okukoowolwa kasa shaitan. Shaitani yetukoowola tubeere nga tubula, tubeere nga twedibaga. Naye we tukola tuba tukoze emirimu ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala ne tugitukuza tuwona okwowola kwa shaitani kuno okuba nti etubuza nga twedibaga. Allahu akbar. Mumwerabidde Allah yatugamba shaitani aduwu. Allah ategeza tugamba shaitani mulabe waffe wa lwatu. Aduwul mubin, mulabe wa lwatu. Kakati senga omanya nti nno gundi mulabe wange ddala ddala oddamu okusheyalinga naye buyobadde osheyalinga naye ng'omaze omumanya nti nno mulabewo. Kakati Allah yatulaga shaitani naye nayo neyeewera ye n'atulabula Allah. Kakati embeera zonna kwe tusinzirira okwedibaga yabaka weefuwe wa shaitani. Kyova olaba omuntu agwa mu nsobi ne yejjusa, wamala okumaliriza kyakoze ensobi yonna n'abeera ng'agamba oba nkoze kyaki, oba nzise waaki, oba lwaki ngenze mu loogi, oba lwaki, kuba shaitani olwo eba ekwamuseeko, eba emaze okukola omulimu gwayo. Kakati omuntu yenna akola emirimu ku lwa Allah, eyo Allah amutangira n'atatuuka ku kwejjusa nti lwaki nkoze kino. Amutangira okulwana kwa shaitani kwekola kaweefube kwekola okuba nti nno emubuza. Qala ta'ala, Allah atugamba mu suratul Hijr n'atugamba nti qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la aghwayannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasun. Wonogenda mu suratul Hijr eno aya ntandikidde ku ya 39 suratul Hijr, naye eri gye ziva mu aya ng'eya 30 waliwo emboozi eyaliwo wakati wa shaitani ne Allah subhanahu wa ta'ala. Nga Allah subhanahu wa ta'ala emboozi eyo eva ku shaitani, shaitani eganye okuvunamira Adamu alayhi salatu wassalam. Ajibuuza lwaki oganye okuvunamira Adamu, neewe ensonga zaayo. Naye ng'emaze okuwa ensonga zaayo, shaitani ewadde ensonga zaayo, Allah n'agigamba olwaleero nkukolimidde era nkugobye mu kusaasira kwange era ngenda kukubonereza, ngenda kubeera nga nkubonereza. Ogenda beera muliro jahannam khalidina fihi, ebbanga n'ebbanga lyonna lyonna. Shaitani yasaba Allah subhanahu wa ta'ala. Onogenda mu suratul Hijr, genda mu suratu Swadi, ogende mu suratu ne sura endala emboozi eyo eya shaitani eyaliwo suratul Baqara, waliwo emboozi eyo nga shaitani eganye okuvunamira Adamu, ojja gisangamu bulungi ne bye yawera byonna. Naye weemala yamugamba beera ng'onnindiriza ila yaumi yub'athun, paka ku lunaku olw'amazuukira. Allah n'agamba shaitani nkukkiriza. Kakati wamala ogikkiriza okubeera nti agenda gigumiikiriza, agirindirize paka ku yaumul qiyama alyoka agibonereze, yaweera enkolokooto. Negamba nti qala rabbi
qala rabbi wange gwe omulezi wange Allah bima aghwaytani nga wombuzizza la uzayyinanna lahum fil ardi abaddu baabo bonna bonna ngenda bawundira lahum fil ardi ngenda bawundira ensonga embi zonna zobaganye nzibawundire zibeere ennungi wala ughwiyannahum ajma'in era bonna ngenda kubabuza. Shaitani wallahi eweze enkolokoto naye ewera enkolokoto nga tewerera ku simu oba ku WhatsApp oba ku social media. Tulaba abaana abamu bali mitala w'amayanja bawera enkolokoto gavumenti tujja gisula naye nga awera enkolokoto ali eri nga tasobola na kulinnya ku ttaka lya ku Uganda kulinnyako bigere. Naye shaitani ewera enkolokoto face to face. Allah ali wali ne shaitani eri wano emugamba ngenda kubawundira ensi byonna byobaganye ngenda bibawundira bibeere nga birungi gye bali era bonna ngenda kubabuza. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kyova olaba omuntu asobola okuyimirira mu konsati y'abayimbi n'ayimirira okuva ku makya paka kawungeezi, n'ayimirira nga n'okusasula asasudde ssente naye n'ayimirira okuva ku makya paka kawungeezi, oba n'abeera mu kiraabu ekiro kyonna nga wasala amazina naye nga tasobola kuyimirira mu tarawihi kumala ssaawa emu. Agamba nze tarawihi emmeya n'oyimirira essaawa nnamba. Bannamyabizannyo abalabi b'emipiira abeera mu kisaawe n'asasula ssente ng'agenda kuyimirira okuva lwayingidde mu kisaawe essaawa 8 paka omupiira we gunaazannyibwa gugwe ku ssaawa 12 naye n'awulira nga takooye naye nga tasobola kuyimirira mu swala. Ago gonna maanyi ga shaitaani. Omuntu atuula ku firimu n'alaba firimu ya ddakiika 9 naye nga tasobola kutuula ku GTV kulaba ddaawa ya ssaawa emu. Ago gonna maanyi ga shaitaani. Abagagga abandaba musobola okuteeka ssente mu buli kakica yenna. Allah muteeka ssente mu kakica yenna nosanga Haji Gundi ya sponsoringa kino, Saji Gundi ya sponsoringa kiri, Haji Gundi ya sponsor GTV mkawa wejja nebagamba bannaye sponsoringa ddaawa ate ddaawa n'otandika otteekawo obusongasonga. Twalibadde tetulaajana ku bagagga abasiraamu abali mu ggwanga muno. Mwalibadde ng'epulogulaamu za da'awa kanjogerereko eyeno gyendika eya GTV nga mulwana bulwanyi tya nze nsponsoringa Shk Murshid buli lwakusatu, nze kansponsoringa Shk Gundi ku lunaku luno nga we mulwana okusponsoringa ebirala. Musanga music shows nga ze musponsoringa nga kampani z'abasiraamu. Kati abyo byonna shaitani yaga ngenda kubawundira era bonna ngenda kubabuza. Onoomala okusponsoringa music show, onoomala okusponsoringa ebintu ebirala byotafunamu kuno ku nsi, then gezo jafuna bakasitoma ku nsi ewa Allah kuzogenda malako emyaka 6 era wonoofa abamu bafa ne bizinensi zammwe, bizinensi zo noofa ne bizinensi yo gyobadde oraninga okumala emyaka 5 woofa nayo neefa ewa Allah ogenda sangayo ki? Saata sponsorinze da'awa ngeno kitegeeza buli aba akyuse n'akola ekyo ekimugambiddwa ekimusomeseddwa oyinako ka percentage, oyinako percentage. Naye tusponsoringa birala abagagga, musponsoringa birala bye muteeka mu ssente. Lwaki? Ebyo byonna kuwera kwa shaitaani yawera mu maaso ga Allah nemugamba bonna ngenda kubabuza. Nosanga amabaala gamba Shk abagagga balina amabaala, agagga abasiraamu bazimbye amabaala. Allahu akbar.
wewaki wewava sente wewali sente. Abalala balina ne faamu z'embizzi, ennyama y'embizzi kati yeetambula, ente ekula mangu n'ebirala. Sekamba sigiridde just eri nnoonyaamu sente. Alamuzanya zaala riba eringa riba, ebyo byonna byonna Allah shaitaani yawera yagamba ngenda bawundira ensi yonna mbere bonna bonna nga mbabuza. Buli omu ekimunyumira akimanyi, buli omu kyayagala akimanyi, n'ekimukaluubirira mu busiraamu era okimanyi, naye ago gonna maanyi ga shaitaani. Allah atugamba n'atugamba shaitaani eyo ng'ewera mu maaso ga Allah, nkugambe bali face to face, egamba Allah naye besigenda kukwatako, besigenda kusobola illa ibadaka minhumul mukhlasun, okujjako abaddu bo minhum mubo abakola emirimu ku lulwo, bokka besigenda kusobola kubeera nga mbuza. Allahu akbar. Olaba ne shaitaani gwakola emirimu ku lwa Allah ekutya, egayi gwe tejja kukubuza, naye wenna akola nga tokola ku lwa Allah nga totukuza mirimu, shaitaani girindirire, egenda kukubuza entagala bbiri. Gamba omuzikiti gwawo gwantama, n'obawa naye ne batakwogera nako. Lwaki? Kubanga wakulembeza kubeera nti nno bakuwaana. Oyo seeka tamanyi bagagga, tamanyi bagagga, sobola simwagala, sobola namuwa 10 kyange kubanga takuwaana, naye akola ku lwa Allah. Ebyo byonna ye tabitunuulira. So yawa buwi buli mukozi wa da'wa namuwa buli kintu kya busiraamu, ekizimba obusiraamu n'akiteekamu ssente kubanga akola ku lwa Allah. Buli kyayinako obusobozi n'akikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yenna weesiimye gwe wenna ndaba olwaleero nti shaitaani tegenda kukubuza ebbanga ly'omala ng'okola emirimu ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mu sura endala, mu suratu Swad, era shaitaani ewera egamba fabi'izzatika, ku lw'ekitiibwa kyo Allah subhanahu wa ta'ala, la ughwiyannahum ajma'in, bonna ngenda kubabuza. Kugambye eno conversation shaitaani gyekola, iblisi gyekola, tegikolera ku Facebook, tegikolera ku WhatsApp, wabula egikolera ku round table ne Allah subhanahu wa ta'ala. Emugamba maaso ku maaso nti bonna ku lw'ekitiibwa kyo. Ne shaitaani ekimanyi nti Allah wa kitiibwa, shaitaani ekimanyi Allah wa kitiibwa, yensonga lwaki ekulembeza fabi'izzatika, ku lw'ekitiibwa kyo Allah subhanahu wa ta'ala, la ughwiyannahum ajma'in, bonna bonna ngenda kubabuza, bonna ngenda kubabuza. Allahu akbar. Inze naawe shaitaani yewezo tubuza. Allah atugamba illa ibadaka minhumul mukhlasun, suratu Swad, okujjako abaddu bo bokka besigenda kubuza beba abakola emirimu nga bagikola ku lulwo wekka, nga tebagitabiseemu nsonga ndala, tebanoonya kubalaba. Allah kyatugamba mu suratul Kahfi wansi gyeggwera, faman kana yarju liqaa rabbihi, oyo yenna akakasa nti agenda kusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala, falyamal amalan saliha, kisaanye yeetereze olwaleero, kisaanye yeetereze yeetetenkanye, falyamal amalan saliha, abeere nga akola emirimu emituufu emirungi, wala yushriku fi ibadati rabbika ahada, era tagezangako n'agattika mu mirimu gyakola, n'agattikamu okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala n'ekimu. Bimaana abeere nga akola emirimu emirungi ikhlasa lillah, ng'agikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, nga temuliimu kweraga, nga temuliimu riya. Oyo yenna akakasa tiagenda kusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala, falyamal amalan saliha, akole emirimu emirungi nga mituufu, naye mu kugikola tagiteekanga mushiriki, bimaana tagiteekanga mu okweraga.
wahuwa aya eyo erimu shiriki al asgharu wahuwa riya, kwe kweraga. Allah watutegezeza. Shitaani egamba betagenda kukwatako beba abakola emirimu kulwa Allah mukhlasun, nga bagitukuza kulwe Allah, bagikola kulwa Allah, tebanonyamu birala byonna. Abaffe inze naawe wetufaanagana olwaleero luno, gwandaba nange golaba, ddala emirimu tugikola kulwa Allah, era shaitaani tetulwane tetubuze. Allahu akbar walillahi alhamd. Suratu Swad aya 82 ne 83. Mu suratu Yusuf Allah natugamba nti tugambye nti ekirungi kye tuliko al ikhlas munajatu min al idlali shayatin wa ighwaihi, okutukuza emirimu kulwa Allah kituyamba tufunamu okuba nti nno shitani tetusobola kutubuza, tesobola tujja kukuba ogolokofu. Naye mu suratu Yusuf Allah ategeeza n'atugamba nti walaqad hammat bihi wa hamma biha. Allah story ya Yusuf eyaka mukyala wa kabaka okuba nti ayagala Yusuf gyeva yonna gyetandikira, tutuuka ku aya eno eya 24. Allah ng'agamba walaqad hammat bihi walaqad hammat bihi wa hamma biha, nti omukyala yali nga kugamba nga amaliridde okubanga ayagala Yusuf, nga omukyala nga mumalirivu era atuuse ku ntiko okuba nti nno agenda ewa Yusufu babeere nga bakola ekikolwa ekyobutambuze ekyobwenzi. Si kyekyokka, wahamma biha nga ne Yusufu naye atebenkedde, alaba tewali tekimuganye. Imagine ddala ne Yusufu yali muntu, wadde yali nabbi wa Allah, naye nga muntu muli mu kisenge babiri n'omukyala, olowooza oyinza omusimattuka nga Allah yatuuka n'okugamba inna kaidahunna adhimu, mazima enkwe z'abakyala ezo adhimu, zama nene nnyo nzibu. Kaidahunna adhimu. Kati Yusuf mumalirivu n'omukyala mumalirivu, tewali kigaana. Mukyala nga amwagadde nga ne Yusufu amwagadde, agambe tewali laba asafihi, tubeere nga tukola kyoyagala mukyala gwe. Naye Allah atugamba nti laula arraa burhana rabbihi, singa Yusufu teyalaba kabonero kaffe, singa Yusufu teyalaba kabonero kaffe, bimaana tafsiri bagamba nti nabbi sallallahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala akabonero kategeeza wano yasika ekifaananyi kya taata wa Yusuf Yaqub n'akimuleetera mu kisenge kye balimu n'omukyala n'akimulagaawo, kwegamba nga ye Yusufu mu ruumu gye balimu n'omukyala, mukyala wa kabaka alaba mu ruumu balimu basatu, aliwa alabamu omukyala naye ate emabbali alaba taata wamulaba amulengera bw'ati, amugamba kale Yusufu kikole nga nkulaba. Allahu akbar walillahi alhamdu. Ddala naawe nno oba w'amaanyi oba weekaza. Ye omukyala alaba balimu babiri, naye ate ye Yusufu alayhi salatu wassalam alaba mu ruumu balimu basatu, taata amulaba amutunuulidde bw'ati. Allahu akbar. Laula an ra'a burhana rabbihi, Allah tutegeezezza singa Yusuf teyalaba kabonero ka Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Kugambye Yusufu alaba bo balimu basatu mu ruumu, kyokka omukyala alaba balimu bameka babiri. Kyova Yusufu yamwemu ng'alaba daddi amulaba amutunuulidde, kyava yeepakula ku mukyala n'adduka omukyala n'amugoba nga sitole weetambula weegenda, olugoye ono okumukusuka ekkanzu, alaba embeera ebadde etambulira bulungi, kati kyekimupakudde. Allahu akbar. Naye Allah atutegeeza ki kyenjagalamu, atugamba nti laula an ra'a burhana rabbihi
kadhalika linasrifa anhu su'a walfahshai nabwe kityo bwe tukyusa ensonga embi ekintu ekikyamu kyonna walfahshai n'ebyobuwemu nabwe kityo bwe tutyo we tukyusa ensonga embi yonna ensonga mbi ekintu kibi ekisobola okutuukako Allah n'akikyusa walfahshai n'obuwemu innahu min ibadina almukhlasin kikyenjagaddemu innahu kubanga Yusufu min ibadina almukhlasin yali muddu waffe yalimu abo abaddu baffe abakola emirimu ku lwa Allah nga bagitukuza ku lulwe yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yamuziyiza okugwa mu kikyamu ofantegereka bulungi yamuziyiza okugwa mu kikyamu nabeera nga amuteerawo ensonga esobola okumulemesa yensonga lwaki naawe wenna ndaba mpuliriza wali otuseeko mu kaseera n'obaako ensonga gy'oyagala okukola naye oba oli awo ne wabaawo akugwa oba avuddewa obadde otegese bano abaana ababeera mu ssente biki naye obwavu nga bunnumye nnyo olunaku weruti bosi tabeerawo nja kumutetenkanya nzibewo kale akakadde k'ensimbi naye olw'okuba olina omulimu gw'okola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala kwolwo lw'obadde oleese enniya okumubba oba omaze n'okupaakinga oyagala kufuluma bwoti oba oli awo n'omwekanga nga ajja mu mmotoka noga Allah kati abakunsanga nga nzitutte yaba kyekyalizeeko n'alifiiriddwa n'omulimu gwange naye lwaki oyinza okuba eyo enniya obadde ogireese olw'obwetaavu oluusi bw'olina kati Allah n'akukyusa n'akyusa embeera eyo n'agamba agga oli muddu wange akola emirimu gyange ku lwange sijja kukkiriza shayitaani kukubuzaabuza sijja kukkiriza shayitaani kubuza kubanga abaddu abakola emirimu ku lwa Allah shayitaani tebasobola kati Allah assaawo enkyukakyuka gobadde tosuubira n'akomawo obadde ogenda kubaako ddiiru gy'oggusa kolo mukamawo n'abeerawo olunaku lwaga kale bulijjo bakonya kukubira masimu otuuseewa naawe twalaganye kusisinga ate nga wotabaako omulimu guli tegujja kugguka olaba nti yoyo Allah subhanahu wa ta'ala naye oyina omulimu gw'okola ku lulwe Allah olusinga n'ogumanya gwe togumanyi Allah n'akugirawo we babeera babbi olusi ne bagenda ne babattira eyo bonna nga nawonye kale naye nadde no ngenda bawerekerako badde bannemeddeko nnyo ddiirwa eriko sente nnyingi kale nange naali badde ndi mu bafu Allah akuwonyezza akuswarafye akuggyeyo obutagwa mu nsonga nkyamu naye nga lwa nsonga lwaki kubanga okola emirimu ku lulwe so abantu bonna abakola emirimu ku lwa Allah shayitaani tebasobola Allah waba asobola okutaasa Yusufu n'atagwa mu bwenzi bwe yali agenda kugwamu genda ku bannabbi abalala bonna bannabbi Yunus ku kyennyanja banna bonna gamba baali baddu baffinge abakola emirimu ku lwange yali mbaddu abakola emirimu ku lwange abaali batukuza emirimu gyaffe gyange nabwe kityo naawe osobola okubaako omulimu gw'otukuza londayo mirimu emingi ogambe guno nkola ku lwa Allah sente nzaagala era nzeetaaga naye wekituuka ku kino ekyo kyo nange Allah kwendisinzirira omusaba ejjana nange Allah kino kyo kankikolenga ku lulwe abagagga abaana b'Abaganda bammwe bali mu byalo famire zammwe baako omwana gogamba nti kale ono oba ali nzijukira oba tali nzi bisimillah kamukwateko ku lwa Allah tomanya Allah ayinza okutaasa n'asitulayo abalala famire neetereera ebyo byonna Allah abakola emirimu ku lulwe tabakola ki ensonga gyenda okusembyayo olw'obudde al ikhlas omuntu era akola emirimu ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala yutahiru qalba Allah atukuza omutima gwe min al haqdi wal ghilli wal khiyana Allah nsonga nkulu nyezo Allah atukuza omutima gwe okumujjamu enge effutwa khiyana obukumpanya bonna Allah abikujjamu ebbanga lyomala ng'emirimu ogikola ku lulwe Allah akujjamu khiyana obukumpanya yongerako fitina Allah akujjamu fitina
Allah akujjamu ensaalwa, Allah akujjamu kwegamba omutima gwe ne gubeeranga mutukuvu kubanga okola emirimu ku lulwe. Naye agamba seeko oyo waaba akwagala, wallahi aba akwagala, naye ate wakukyaba aba akukyaye. Tuyira be tumanyi gagamba Murshidi nkwagala, naye kino nekino oli kikola nze mankukyaye. Nammwe mubamanyeeyo nagamba Haji wagamba nti twawukanye tuba twawukanye, naga tusigaze salaamu n'ebirala, naye wano nedda. Lwaki? Tainaamu kukwenya, takwenya bannange. Abantu nga tukwenya bannaffe, batubalaga nti tubaagala naye nga wallahi tetubaagala. Owoza simanya oyo you are part of my life, naye nga gwe omukolera bamutte, gwokolerera bizinesi ze zigwe, gwokolera bamugobe ku mulimu. Khiyana, bukumpanya, omukumpanya. Nga tukumpanyiza Allah subhanahu wa ta'ala, tukumpanyiza abantu bannaffe, naye omuntu yenna atukuza emirimu Allah amutukuza omutima gwe ne guvaamu haqid wal ghilli wal khiyana. Hadithi egamba nti ngeva ku Zaid ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala thalathu la yughillu alayhinna qalbu mur'i muslim. Ensonga ssatu la yughillu, omuntu wazikola, omuntu waba azikoze omutima gwe Allah aguta ne guba mutukuvu, tegusibwa. Omutima gw'omuntu omuddugavu, omuntu omusiraamu tegusibwa senga omuntu aba akoze ensonga zino bimaana guba mutukuvu ne gubeera wadih, ne gubeera nga kwegamba guli free. Allah tagusiba senga wakola ensonga zino ssatu. Ikhlasul amali lillah, ngera gye ngenda okukomako. Ikhlasu amali lillah, wakola omulimu gwonna gwakoze ng'agukola ku lwa Allah. Mutima gw'omuntu oyo gutukula, omusiraamu tewaliwo kimu, kwegamba abeera free. Allahu akbar, tabamu kuwankawanka. Tulwadde alusa, tulwadde pressure, tulwadde ebirwadde ebituluma, tusse bannaffe, tubbye ettaka, ababba amataka, ababba buli kimu, abakola buli kakica yenna abatta bannaabwe. Lwaki? Emitima mikyafu, emitima si mitukuvu. Naye we tunakola emirimu ku lwa Allah, wabeerawo naawe kyoyagala okukola, n'ogamba ezo sente naali zeetaaze, naye ate si zange, kubanga omutima gwo mutukuvu, olina emirimu gyokola ku lwa Allah. Wal munasahatu lil ummati lmuslimin, n'okubuulirira umma y'obusiraamu. Senga obeera obuulirira umma y'obusiraamu, obuulirira abasiraamu bannaye, kino kikyamu, kino tukikole bulungi, kino tutuleke, kino tetukikola nga we tukola ku GTV. Awo wonna nga obuulirira obeera nga Allah akutukuza omutima. Waluzumu jamaatihim, n'okunywerera ku bumu. We tunanywerera ku bumu era Allah abeera nga anyweza, atujjamu ebintu ebyo. Fa inna da'watahum tuhitu ma waraihim, kubanga okusaba kwaffe kubeera nti nno kwetoolodde kye tuli. So nabwe kityo ezo zenzimu ku birungi bye tufuna mu ikhlas. Nkakasa nti buli omu azeetaaga, n'ekisemberayo ddala nairu shafaatu nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Era omuntu yenna akola emirimu ku lwa Allah ogenda kufuna ku kuwolereza kw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku yaumul qiyama, olunaku olugenda okubeera oluzibu ennyo. Olaba kuno ku nsi buli muntu alina looya, nabwe kityo looyawo ku lunaku olwo yagenda okubeera ow'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ani ateetaaga looya? Ani ate bwano bagamba kuno ku nsi omuntu, era lyagamba omuntu obuvunaanyizibwa ateekeddwa okuba atirisi n'abantu basatu, ateekeddwa obba ne looya we amuwolereza ku nsi kuno. Nange mulina Kanso Said. Owokubiri, omuntu alina okubeera ne dokita we kuno ku nsi. Omuntu obuvunaanyizibwa obeera otyawo nga tolina dokita. Nange dokita wange mulina Dokita Kayonza. Omuntu owokusatu alina okubeera n'omuwalimu we Shiekh we. Sijja kwogera kuba ne baseeka bange mbalina bangi. So nabwe kityo kati wekibanga kuno ku nsi tubeetaaga, naye ate ku yaumul qiyama twetaaga looya akola emirimu ku lwa Allah. Looyawo agenda kubeera nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nga bulijjo obudde bwe butitimawa, kambeerekereza olwaleero
naye mukkirize ntumireko mu ntumire ey'enjawulo maama wange omukyalo omulungi asinga abalungi ku nsi kuno azaala Shk Murshid Busuulwa, maama wange omulungi mukyala Teopista Mugalu awe Makindye. Kwagala nnyo era weebale nnyo byonna byonkoledde, byonna byotukolera ng'abaana bo bwebakera ku makya n'ozaala. Tuli basiimu gy'oli era jjajja waffe mutulabire tutya okujja okumulabako olw'embeera nti ffe tubeera oluusi tutambula nnyo ate nga mukosefukosefu, naye mugambe nti tuli wamu naye jjajja waffe awo omulwadde gw'olabirira. Tusaba Allah abeere nga amusuusa. Naawe Dr. Kayonza wali owa Kayonza Herbal Research kutumiddeko nnyo, na buli yenna abadde ku GTV ku programu eno da'wa ebirungi by'obusiraamu, mwebali nnyo kwekkaanya GTV temujjangooko. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka anta tawwabur rahim. Allahumma la mani'a lima a'tayta ولا معطي لما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين وارحم موتانا موتى المسلمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. sigadde nze Sheikh Murshid Busuulwa, president wa Kigolooba Mataali Group Limited. Assalamu alaikum wa rahmatullah.